tudde ku kintu kino. One, Alien Skin ng'omuntu. He's also becoming another useful idiot. Okay. Mumbeera we ngamba useful idiot osobola okitegeera nti omuntu omusiru naye ng'agenda kukozesebwa. Listen, nja kujja ngenda kutuukawo. Ekyokubiri ow'omugaso n'akozesebwa bubi. Alien Skin talina whatsoever moral authority. Gy'ogamba nti muyimbi gwosayininze nti oba nkugambe nti kati luyimba ki lwogamba olwa Alien Skin lwagenda okuba oluvaayo olyawo okuba nti reflecting embeera y'Abannayuganda. It is okay. Okujja wankulukuka okujjulawo simply because omanyi music kankubuulire abayimbi bano bali mutegeera abasinga nti music w'omuntu alina okukozesebwa mu ngeri eri revolutionary oba etambuza message. Ninamu katono nkujjira kubanga abayimbi bangi tubalabyeko mu nsi ez'enjawulo world over. Bob Marley wabalaba, Lucky Dube baninga asobola okujja ne Uganda Lucky Dube n'akuba ekisaawe n'akijjuza naye ng'ayina ennyimba zagenda okuyisamu message era nga zirina impact gye zitadde ku bantu. Olwaleero kyova olaba abantu Honorable Kyagulanyi politically toyina muyimbi g'osobola muteekako n'amusuula ne bw'oba kuŋŋaanya akaganda bonna because ye yayimbanga music we ng'ali centered ku bulamu bw'abantu. Neyanza naye ngenda saba Honorable Kwizira kwegane baba takyatudde naye mu mutima gwe yakimenyewo okugamba someone like Alien Skin oba useful idiot. Kwegane baba takyogedde naye kyakikyuse ku mutima. Okay. Kuba we know Bobby Wine nze nali mu Firebase. Manyi Bobby Wine omukadde gye yava ne Bobby Wine waali. So kati tuyinza obutajaji nga Alien Skin waali kati na waje tugenda. Secondly, buli omu akimanyi Bobby Wine yava mu ghetto. Era ayogera ghetto. Ne tukkiriza nti Bobby Wine yafuluma mu ghetto. Takyali mu ghetto. Because ghetto mbeera. Tugeze neeyisayo ekitundu mwe bawangalira kwegamba ebambeera. Niyo okusinziira kati level Bobby Wine mwali. Kwega takyali wa ghetto. Oba otegera kyengezaako okwogera. Sigamba mbu tumugoba mu ghetto. Oba onfuna. Takyali level ya ghetto. Exactly. Tinebo kuba kulya takyali anga wa ghetto nebo kuba kwambala nebo kuba kutambula ne wawangalira. Si oli Bobby Wine wa kamocha eri eya ghetto. Ono Bobby Wine w'emagere, ono Bobby Wine principal. Ne kamocha bwe tugendayo wali headquarters zero wali kusema ko Kiro Plaza office it's another style. Obotegedde logic. So kati kichengezaako kugamba njagala nze ngaze ngera kyogera luno naku ndeza naffe tujja dujjukira. Alien Skin kazze tukkirize tugaane taze nga muyimbi. Babayita ba influencer. Comment gye batadde kuno. Ngojeko onaga iserwanga Shafika ngambi. Omubi w'essimu akwataganye n'omubi w'ebitaano. Ngenda ma. So kati bolwe batuyita ba influencers mu community. Ti omuntu oyinza obutamuleeta lwakuba nti baga ayogera nnyo. Naye ayina abamufollowinga no matter oba akola biki oba yeekolera ki. Abantu abamu kibayinza okwerabira naddala abantu abatuuze abayimbi abawagizi ba Nuupu abamu. Nti abaana b'omu ghetto ono baakola akalulu kanene ku lwa principal 220. Actually ne ku lwa Nuupu 220. Including me. Meya Matovu wa division. Ze natulanga naye aba Meya Matovu. Kansala Muteesa Asira tutuula aba. Nenja gatodde ku Alien Skin. Kiki kyengezaako kugamba. There was a value waliwo omugaso gw'omuntu ono w'omuki. Not because yali muyimbi. Not because yali wakabi nga omulabwa naye yayina abantu ye basobola okuinfluence ne babaako omulimu gwe bamukolera. Ono ayina ekigambo statement ye gire simanyi kwe gabuli amanyi wayogera yabayiseyo baba. Woyo nyizo kuba gundi oluyi. Nyizo gikuba kati ze sagala kitwala nti aba bantu bafu. Kuba abantu be baffe nze baga bwe nkumye maso nga soogedde. Oyinza ogamba ndi mu bisironda kiki. Niwe ntandika okwennyonnyola gani na votability. Nenda gambi nyagenda okunnyonnyola ebintu byange wamma. I need this guy maybe anondere. Nkuganze naba coordinator abanga amakumi aga. Ate buli coordinator ayine 10 kize bantu bange ebikumi ebi. Bali ku my ward kyengamba w'ensonga ye bakwata. Niwe mbasoogedde tojja kimanya. So kati Alien Skin bamutawe bamukwata muteka mu kukomera die hard gye baalaga nze njagala tutunuulire. Abayuti b'omu getters. Tebali ku Alien Skin muyimbi. Bali ku Alien Skin ow'omu ghetto. Owaabwe.
omu ghetto okuba waliyo omuntu nga ebyadda ataluliriza si nnyo wa muziki muyiri byakola bibye naye nga mulumi wakakola nga kimwagaza Alien Skin kichengezaako ganti Alien Skin ekimuleseza on board kulwanyisa Bobi Wine mu ghetto kulwanyisa Principal mu ghetto ate ng'omulimu ajja gukola kubanga eby'omu ghetto kagame mu ghetto mwana tutebaagala wakabi mu ghetto alina next yo wakabi gwene omusuubiza ngenda kwa inafuna essuubi nti kati yeggwe ng'alippira kati njagala onzike na kino enkwatagana ya Honorable Mathias Mpuuga ejjawa na Alien Skin gwagamba nti yakoowa abantu atamala Alien Skin bamuleese mukozesa kugoba Principal mu ghetto nze kye nagambye ono akyuse ekigambo ki kyeyise useful idiot because no kati kiba kimukolera nedda linda omusajja ono kamuwe ekyokulabirako conclusively kamuwe ekyokulabirako singa fiki nkutwala ewange nenkuwa omulimu nnongooseza engatto zange nenkusasula ssente are you a fool bwe nkutwala ozibukula ettoyi yange oginuune nenkusasula are you a fool bwe nkuhayalinga onkubire campaign mu get and I pay you are you an idiot tuleme soka ku disgrace nga kuyisa abantu maaso tukimanye nti nga gwe wayogedde ndi Museveni hires abayimbi abamu kanso n'akitereza nti abasoso ne bamuyimbira ne concept ye oba content ye tukkirize nti waliyo ne Alien Skin asobola owali nga yeerumira nkoola ye nagamba namala senior 6 nno singa nkwata milioni zange 2 mu oba 3 nengenda ku electoral commission nange nsobola okujjayo empapula z'obwa president nze nina ekigaali kyange kati oli naga nedde agamaanyi g'ekigaali kye zegenjagala nkolere nasasulwa omusajja that person is not an idiot or is not a fool era kye naliwunse nakyo njagala twongera otteeka osiiga ekifaananyi ddala abantu abali mu NUP si buli atakola naawe nti abeera mubi mulimu abalungi mbeera calculative ebiseera ebisinga mu bigambo byenkozesa Rastaman akinzijiddeyo bulungi nti olwaleero Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tasasudde Alien Skin kujja kumunoonyeza kalulu mu ghetto asasudde Alien Skin kujja kulwanyisa Kyagulanyi muki hold on katono nnyo kanzije tewali tabu kati nzija njagala kubuuza Rastaman n'abatuuliza bonna Kyagulanyi ebintu bya representinga byebyo bennyini ebyeyamba ghetto okuvaayo oba nedda bwabanga bya representinga because I think Kyagulanyi ne NUP at large kyetukola kwe kulaba nga tusitula embeera za ghetto ng'omuntu ali mu ghetto teyeetaaga kubanga waliwo amanyi okufuna eddagala mu ddwaliro ng'omuntu ali mu ghetto tebajja kumukwata bamuteeke ku poliisi olw'okuba bamwagalako enguzi that is what we represent if there is someone who calls himself a ghetto youth and is being paid to undermine that then he qualifies to be a big useful idiot. Rastaman. Yes sir. Njagala okimunzike. Anti yonna kyekiri kati kasooka enziremu omugamba. N'empedda kikemu kuba oweerya naye. Buli atakukolera tulowooza nti musiba buli atakuwagira taba musiba. Ekyo njagala asooka akifune yenga. Omanyi sikaka muntu twala kyemmanjogera. Meaning that oba Alien Skin is paid or is not paid against principle basooke bakkirize Alien Skin has his own decision. Yasobola okukola. Nga bw'okitandise nti bw'aba Alien Skin azze mu ghetto agobeyo principle akalwaina gwakanoonyezaayo. Ekibuuzo kibadde bwe kiti kyebakubuuza. NUP bya representing ghetto. Tekyali representing ghetto. Ekisooka nze njagala mbulyo any outreach project oba any program neweera mindset program neweera any program NUP gyeyina strategic program involving abantu b'omu ghetto. Ekisooka one kanji musomese one ekisookera ddala we opened up a school leadership program. Point of clarification. Katono nnyo kamalirize. Bwe ebisuko omungi ne binnemu kugifuna kimu kyokka ekyo. We opened up a school leadership program. Omulimu ogusookera ddala was to change the mindset. In fact chovola ne bali bagulawo okusoma okwo one kwalinga kwabwerera ate kyokubiri nga kugenda kubeera mu nnimi enzaalirwa ne zisoboka buli muntu kusooka kutereza mindset. Akansa nisooka manyi zini musajja wa data evaluation fik tosobola teekera abantu botamanyi bakwatako tosobola teekera bw'oteeka all school agise learning school of what leadership what my friend mu ghetto tusula njala zenna kumanya nejja ntya mbwavu bakiyita human resource management
mu ghetto abaana bali kubikuba bafa tuyina ba nobles ba 6 workers in ghetto njagala evaluation challenge nga program zikwata ku muntu Bobby Wine omukadde yayinanga zi washing bay Bobby Wine omukadde yayinanga zi birombe bya bloka Bobby Wine omukadde yayinanga music empire Bobby Wine omukadde yayinanga Firebase could empowering programs ezabaki sagala ompe ekintu nga tekikuruka ku muntu wa ghetto oli owa bulijjo oba tukwatagana zinjagala ngambi ekisinga obukulu tuyina ebizibu bibwa byanjawulo waliwo group eyinza okubanga ekyaddala yeetaaga okusoma era munnaye tugenda tusoma tutegeere obukulembeze naye ffenna mu ghetto tetwagala na bukulembeze just imagine mwagala kwebaddewo muti kuva level eno paka kudda ku level ndala Nuupu si eyo keri mu opposition oba kiraba okutunuulira kwa Nuupu bano okugamba nti buli omu ng'agamba Honorable Kyagulanyi buli omu kino kiba kiraga nti ebibiina ebirala byavaawo nti obanga omuntu tasobola kuteeka lunwe mu Nandala Mafaabi tagenda kwogera ku Patrick Oboya mu Riyadh buno obudde Dr. Besigye ali mu kkomera oba kiraba DP weeri Jema weeziri tuno tugambe nti principal wa maanyi ani akulembera opposition leero ebweru opposition agikulembera oba omwagala oba tomwagala ye government ey'okubiri oba ye alternative ya so muyina mulwanyisa nga si kumulwanyisa bino bye tukola bimuyambako senga abadde asobola okuwuliriza kutegeera bino bimuyambako kuwuliriza ategeere ekyo kirina okukolebwa n'okugenda mu maaso tekitegeeza nti omuntu gw'otayagala talina kirungi ali emisikini olutalo lwe baamusaako okumukuba omukkakkanya ate be baamuwa amaanyi bw'obanga ddala oli ku mulamu gwa kukwata buyinza toyinza kuŋŋa nti osobola okugenda nti ogenze wa Ssaabasumba kuwaabira muntu baalina omukyala asukkamu omu nga naawe wennyini omanyiddwa kati oba ovudde ku mulamu omunene olwayo kiki twalibadde tukola ng'aba opposition ffenna kwe kukkiriza nti Honorable Masias Mpugo ow'ekitiibwa tumukozesa atukwatire Buganda nze nno saagala giyita Region institution olidde Kyagulanyi yakwatira Buganda tayina Buganda ayina institution ya Buganda ya Mpuga Kyagulanyi tayina stake mu Buganda kwezera kampulize Honorable Twa anti mubuzere njabde mubuuza naye kasike because he's misguiding people it's fine is Mpuga the owner of Buganda Honorable genda maaso yogera ku w'ekitiibwa enganga bereekaana waggulu tefuuka kabaka wabinyonyi oyinza okulaba akasajja ako nga katono ng'Omuganda bwe yagamba nti akasajja akatono okanyomera eri mitala wanga bw'omala okukwata n'omanya nti ebusoga ani aliyo nti Bijirwa ono yadde mubi naye nsobola omukozesa n'ankungira nidde Bijirwa n'otatunuulira Kaluya w'NRM ate ng'ali mu oke kaye wayiswa nga yalwedde akugamba ajja Kawempe nga tasobola nalwanira abantu b'ebusoga nti ebikajjo mutubba oyinayo ne Swengere kale yalikozesezza Swengere ate Swengere yeewanjawuloko ku ono gw'ogamba kati tugende ku Swengere nkugambye Bijirwa gwoyo muleete ate Bijirwa lwaki mutadde ebbali nti baali mu kukwatagana lwaki gw'omussa ebbali nga nze gwendeese bangamba baamusanga ne gundi mu bukulembeze si buli gw'otambula naye nti uba bukkanya naye Jeno Kayindo tafiire atera ogugulana ne Jeno Museveni era yagugulanako ne Jeno Kayine Rugaba si minisita ayogedde ebigambo bingi ayogedde ebigambo bingi nnyo ekisooka ng'agamba nti National Unity Platform waliwo bwannakyemalira n'ebirala one ono bwagamba bwannakyemalira essaawa zino abantu nga Mpuga abavaayo Honorable Kyagulanyi gwayita nakyemalira yabatadde ku mbeera yonna gye baliko ompulira bulungi nnyo yakutte Mpuga mmwe abaganda bano abaganda baali nga mu FDC ne mu DP be bataalabanga yadde n'obusobozi Kabaka yamulaba Kabaka yamulaba n'amuwa obuvunaanyizibwa n'ebirala naye njagala kutegeeza nti Mpuga abadde mu byobufuzi nga ne Nuupu tenajja nga bano tebamulabamu busobozi naawe baseggona otegeera Kyagulanyi bagamba nti talina demokrasi tayagaliza takola ki bw'atyo olwaleero twakulaga nti olwaleero Kyagulanyi yeetaaga nnyo Bijirwa mu Busoga naye nga Bijirwa gagamba it is on several occasions ng'alabirwako mu scandals ez'enguzi
Anyfic Media. Honorable Kuze. Oli muna no. Honorable abantu bano bonna babadde mu no. Timu era yonna bw'ogitunuulira yonna ebadde ya no. Mulimu abamu be mutaawa kadi kati nalabye Kasibante Moses, Mabike, nendaba Honorable Samuel Wega Mukaku n'abalala. Ne mubamu ne bemwawa kadi n'ebifo eby'amaanyi. Be basazeewo babiri nga balifuuminga buto balabe nga bateekawo ekintu ekipya. Abantu bano era babaddewo mu alliances ez'enjawulo, babaddewo mu TDA, baaliko mu Ssuubi n'alliances endala. Babaddewo n'alliance ebadde empya gye bayita Holy Alliance. Mwami Kabuleta gye yavuddemu n'agamba nti abo baalya ssente n'abaddukako. So njaga tutunuulire omulamwa gw'abano tuzze tugoogerako. Ne ekikulu kiikino lwaki entalo mu opposition zisusse, lwaki buli omu akuba munne, kuba ne wammwe mu Nuupu mukuba bano. Ekigambo finito tukiyigira wammwe ng'akyogera ye mwogezi era ne kijja ne ku kitebe era ne president n'akiddamu. Era bwe tubogenze Namirembe bakuba Honorable Kyagulanyi. Waliwo ne yavuddeyo n'agamba nti waabanga ye president nga bwe yeeyita lwaki tata n'abasibe. So ng'olaba olutalo lw'amaanyi. Dakika 5. Neyanza moderator neyanzege naye ekibuuzo kyo ekyo okibuuzizza naye nze mu ndowooza yange kyandibadde bwe kiti. Lwaki opposition entuufu erumbibwa nnyo opposition ekola ne Museveni? Anti obuzibu g'oli moderator. Naye engeri gy'olesewo otyo obuzibu g'oli moderator. Kankiddemu. Kakati okusookera ddala era Katonda alyokanga n'ayanukula essaala z'Abannayuganda. Bulijjo ngambanga abantu wano ne ku mikutu emirala gyonna gye mbeerako nti tuyina omukulembeze omu owa opposition ddala kati ka kibiriti bwe kati bamuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert. In fact Kyagulanyi oyo gw'olaba bw'ogenda ne mu byawandiikibwa ebya Bayibuli ebimu ayina abantu bazzenga afaananako abavuddengayo mu mbeera etasaana gy'ogamba nti ono teyandisaanidde nga bannaffe bagamba naye n'akola ebintu ebyannaggwano. Kyagulanyi emyaka gy'amaze mu byobufuzi ndowooza tegisukkana teginaana kuwera yadde 8 oba 10. Amunana guwera ne 10. Naye atwambulidde abantu. Ne tulaba abantu be twali tutya ennyo nga tulowooza nti bategeera nnyo, opposition nnyo, bayivu nnyo, naye ate n'abatwambulira ne tulaba ebifaananyi byabwe bituufu bwe bali. Ekibuuzo kyange tonna kitandika. Nzijja ssebaawe nzijja. Ndi musajja muyivu olw'onkuzimbira. Neyanziza. Kakati bwe tuvaawo ne tutandika okutunulira ekifaananyi ekigazi eky'opposition yonna. Era mu mbeera eyo njagala otunuulire opposition ebadde ebeerangawo mu ggwanga yaffe lino. Eva ebadde ebeerangako omuntu ow'amaanyi gugandiga nti agispearheadinga kati. Naye mu mbeera yonna yonna tandika oddemu otandika okubenchmarking odde mabega. Ogenda wekanga abantu abo bonna abantu abadde nga bajja babasuula n'okulaga nti tebalina kye bakoze n'okulaga nti tebasaanidde kubeera bakulembeze mu opposition ye ttiimu y'emu ey'abantu abo. Kakati olwaleero otuuse ku ekyo nti lwaki opposition yeerwanyisa yokka. The fact is era ffe tugize tukyogerangako nga National Unity Platform nti bw'obanga onaatema omuvule ositeeka okugutemako amatabi n'ogutema n'emirandira. Era mu Luzungu simanyi oba osobola okuvunulira abantu abala ba fake media nti whenever an enabler of the dictator manifests enabler ye muyambi webalenye omuntu ayambako nakyemalira okubaawo gw'osooka ng'okudiiringa naye nga tonaana kudiiringana nakyemalira kubanga mu ngeri yonna yonna olwaleero gw'ogambe nti lwaki opposition ekuba opposition naye wano tewali opposition. Ekikulu kiri nti opposition entuufu kati erwana n'abayambi bannakyemalira bw'emala obbateeka ku ttaka eryoka etunuza omudumu ku nakyemalira kubanga tolina ngeri gy'osobola kujjawo nakyemalira ng'abayambi bwe bwe bali bafinito. Uli fenna? Nze mpulira. Owuliriza. Ate kasita omuyisa finito oyongedde okulumba. Nkubuulira mazima kubanga mazima agaliwo olwaleero njagala kubuuza abantu abali wano. Olwaleero mwami Mpuuga ne banne ne kagulupu kaabwe baguddewo kye bayise Democratic Alliance. Naye abaffe alliances ze baguddewo ekemabega awo osobola okutandika n'ogamba nti katugende ku feasibility study ki ekizisudde. 1. Ekyokubiri
olwaleero otunulira speech zonna ezibadde center daawo ziraga nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform si be basaanidde okulemberamu. Nze waliwo ekintu kye ntunuulidde mu speech z'abakulu bano nga balagira ddala nti baakola nsobi omuwagira. Balabika bagenza omumanyi waliwo oluyimba lwe bagamba nti mumala kwekoona ne mujjukira okubuuka. Kubona baani awagira ani? Abakulu bano anti be baawagira oli. Lwaki tebeewagira bo mu kusooka? Tugende mpolampola. Yabeera ekyaddondo yamalayo wiiki. Tewali tabbo. Naye Honorable Mukaako oyo yennyini nga yakava mu buyeekera. Okimanyiko nti yali muyeekera era yennyumiza story y'enjirira. Nga yakava mu buyeekera ajja ne yeesimbawo kuba president. Naye teyasookera. Ate tetuganye yajja naye yajja ne yeesimbawo kuba president. Bw'aba yali w'amaanyi nnyo lwaki teyawangula. Amaanyi ago linamu katono nzija amaanyi ago gogaage yakozesa okuwanguza Kyagulanyi. Bwe tuvaayo Abedi Bwanika yeesimbawo emirundi emeka kuba president. Naye waliwo ati abaali ab'amaanyi. Linamu tugende mpola nga taweza yadde 1%. Naye ab'amaanyi baali nabo. Mu Kalulu. Abedi lwaki teyawangula Kalulu. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Gwe gogamba nti w'amaanyi nnyo era yayamba nnyo Honorable Kyagulanyi yamuwagira. Ye Mpuuga bwe yali ajja ng'ajja kuba member wa parliament mu kisanja ekiwedde lwaki teyajja nga independent oba n'addayo mu DP gye yali. Lwaki yajja mu National Unity Platform afune kaadi. So ekyo kyabwewusa in fact kya busiru obutoletole obusembayo linamu katono okutandika okugamba ekigambo obusiru n'obutoletole ekigambo kya Luganda goli musajja muganda n'ebyoluganda bingi era ebivuma nkuweeyo mpaayo kiyisewo wanense kutenga olina dakiika emu omukulu angambe njagala kumaliriza nti ekyo kiba kya bujega nnyo okutandika okugamba nti Honorable Mpuuga ne Honorable Abedi n'abalala be bawagira Kyagulanyi. In fact ne Kyagulanyi yennyini nnyini talina amaanyi gali mu bantu era abantu bakola ki? It is okay. Katulinde tebalina amagezi gaabwe ge balina gali gamu ga kudabudiringa kulaba buti bali asene mu gavumenti nga babudisa abantu nti bali ku opposition naye factors we ziri katono nnyo walunambuza njaga tuwunzike kuba ebudde bungezeeko kya factors ojja kiyita nga budde walasta toyinayo kalungi komanyi kona Mpuuga ngaki katono Mpuuga kalungi kayina legislator experienced mu byobufuzi bya Uganda anti mu byobufuzi oba kale munnu leka nkubuulire kino kankyanukule nti credibility is like virginity. Once it is lost it is never restored. Mpuuga ne waba akola ebyanagano mu byobufuzi ndamu kyekimu bw'ovaako embuzi yo ng'omukyala eba tekyakuddako kati ne Mpuuga ekitiibwa kye mu byobufuzi kyavaawo kasita yabba essente z'abantu miliyoni 5. Ebirungi byonna byakoze mu byobufuzi twabimalirawo kubanga twakizuula nti musajja mubbi mufere omubbi awedde emirimu eyavaawaako credibility ye n'ekitiibwa kye. Ye Honorable Kwizera Ronald. Honorable Twa jangu sebo otule mbadde njagala oddirire wali Rastaman nga wetulinda Honorable Kagame okutwegattako nsaba otule Honorable Kagame atwegaseeko ako kayikeeteekeko genda keeteekako bulungi. So Honorable Twa ogenda kusembayo wali Honorable Kagame agenda kuddaawo awo wogenda okuba ng'otudde ekyo nno kiba kirungi okusembayo neyanzikisaaga nnyo musajja wa NRM wabasieye tusobola okugenda maaso. Nsaba obusooka obambuulizeeko kyoke tutandike program. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliza ku Fik Media mbalamusizaako buli mu kitiiki nze Ssaalongo Sendyo Watwaha meya wa Nansana Division addako munsonyiwe si kya bulijjo naye olw'obuvunaanyizibwa nkeereyeemu olwaleero naye mmanyi nti tugenda sobola okutabagana n'okutambulira awamu ffenna ate ku puroguraamu eno nja kwebaza management ya Fik Media okutuyitanga okugatta ettaffaali ku nyaffe Uganda nga tuyita mu kubaganya ebirowoozo neyanzigaze ekikeereze tumwanya obudde bubuuza Rastaman Tibak waliwo olumu ka story ke wanyumizaako ak'omujiini abantu bano bajja kawulira njagala twogere ku Honorable Mathias Mpuuga ne banne n'ekipya kye batandiseewo mu ddakiika 5 z'oyina mwenjagalira ennyo ombuuli
tubuulire lwaki entalo mu opposition nyingi ekisinga obukulu mwana era nga ogambye oba let me enlight kansoke njigiziremu okuwakitangala ku mujiini musajja abaayonona mu mujiini ne bafuluma nga wetwaga baati bakyasobola kudda mu nuupu nga balina kukola kyabwe era kyekiriwo kye bakoze leero naye okudda ku kibuuzo ekyobuuza lwaki entalo nyingi mu opposition nemise ekisinga obukulu nze nakyogerako emabega tuyita bunafu ti obunafu nga buva ku bintu bingi okugeza oyinza okuba nga tolina strategy lack strategy mu kintu ekimu oluusi obonabo bubana katusobola tutula n'opulaning oba n'oprogramminga kintu kikutwala mu maaso nti buba bunafu omusajja omu yagenda n'abagamba omwaka bweguti sigenda beera n'opposition statement eyo gijjukira fiiki wega nti bwe bunaatuukira olw'eggulu ngenda kuba mumaze okukutemako omutwe gw'okolaki kyekyo then bw'aba yakyogera what is your strategy ahead oba kategedde nti byonna entalo eziri mu opposition ekisooka nakugamba ssente z'abatabula buli omu ayagala kukwata mugaati atuukeyo entalo ezisusse nga we twagamba tebalina strategy esobola bagatta ne gati Dr. Besigye bw'ayogera kino principle n'enkirowooza nange nengattako kino nti buli kibiina twayogera buli kibiina singa kyali kirina ideology yaakyo ne batuula ku mmeeza emu ne babako kye bazimba ng'aba opposition leader gye tuyita strategy oba ontegeera bulungi kati yabula mu opposition yensonga lwaki buli omu alowooza ye mugezi oba ye munene right yensonga lwaki tetugenda kukeera ku makya tugenda kukeera ku makya tulaba omusajja kye yatugaa nti omwaka weeguti tewagenda beerawo opposition so you lacking strategy oba tolina strategy wabaawo omusajja akolera mu kavuyo kaŋŋambe bwe ntyo so katujja kukwasa gundi yatabula opposition gundi yakola wat kituufu ye kuba temulina strategy ate nga ye ayina omulyo gwalengera tugenda kumaliza nga abaguddewo leero ekyomukago omanya akazannyo ke bayita chesi sikamanyi nendaba bakazanya mubamu kabaka abeera wali king mubeeramu queen mubeeramu babishopu banaiti mu chesi bonna babeeramu kati neri maaso nawe buli bupooni okwega buli abupikkerere bwobufiire eyo so kati all in all mu kazannyo ka politics bampuuga theya bishops bampuuga ezo bishop eziyamba queen ne king ku board okumanya kigenda mu maaso mu lutabaalo kuba lubanga bwa kabaka bwe bamulwanirira meaning that who is the king mu system ya follows mbuuza gwe fee kati then ono baba poni zozi amini babeera aba bishop zaani era zo ziririddawa mweri system gye tugambe yabulwa strategy obye nkunyonyodde obitegedde adombuza so kati kyenyinyonyodde conclusively briefly kyengezaako okugamba ti entalo nnyingi mu opposition lwansonga mulimu NRM mu opposition mulimu NRM mu opposition wabula ab'opposition bo baali mu okutuula okuyiiyaayo ekintu ekyabwe ekibagattanga abo exactly bo bakanyaguga yagamba tewajja kubeerawo ekikulu wano bamoolo ekikulu abo bakolera gundi who cares about that ekyani akifaako nga ggwe otugamba osobola if you can gwe strategy yeeriki conclusively buno obuba bubonero obukulaga nti 2026 mugende kololo tusambule leero Museveni nze kampunzike bwentyo ndowooza nkontegere sizeemu ekibuuzo kyo Rastaman neyazige kangere okay kampumulemu katono nkomewo ne honorable Twaha ate tugende maaso neyanziza Anyfic Media neyanzige honorable Twaha nkomyewo ndi ku nsonga ya Honorable Mathias Mpuuga ne banne bakoze Democratic Alliance bano wabalimuko era omukulu Mathias Mpuuga amukubirako ko n'akayimba akatali kamu obawerera ddala ng'obusatu nga yabukuba musajja muyimbi oyo era wamaanyi era nali ku status ngenda okuwulira wana neŋŋamba oli musajja wa FDC so ekyo abantu balina okukimanya naye Mpuuga okuva zaali naku omwezi 21-23 omwezi ogw'omukaaga 21 yavaayo n'atalangirira wadde essuubi lyaliwo leero okusinziira ku byonna ebibaddewo
ne bw'atayogera nti ajja olwedde kati alangiridde awo njaga tutandikire omuyinako akakwate era omumanyiiko bingi njagala ompe Honorable Mpooga mu Nuupu yavuddeyo wadde bamuwa suspension etali expulsion entalo mu opposition naye nga tutandikira ku Honorable Mpooga. Nja kusooka okukulisaayo abo bonna abasobodde okubeera ku Namirembe Road. Okay. Era nja kwebaza nnyo abo bonna abatebekanira oba abalwanirira enfuga ey'amateeka okubukaala mu Uganda. Naye mpa ku ddoboozi. Naye kino ekibaddewo olwaleero yadde kiwa essuubi naye siggazi. Essuubi lyo weeriri? Kiwa essuubi naye siggazi. Mu mbeera y'obulamu bw'ogaana okukwatagana ne muganda wo ne mukwano gwe tolina kukwata jjambiya kumuggyako bulago. Osobola okuzimba amaka agago n'ova mu ga kitawo mubadde mubeera mwawukanidde naye asigala muganda wo. Mwenna nga mulwanira ekintu kyekimu. Ebbanga lye tumala nga tuli mu kulwanyisa General Museveni ave mu buyinza tulina okuteekateeka baavaawo ki ekiddako. General Museveni ebbanga lye tumala nga tulwanyisa owannakyemalira bwe tulina okuteekateeka nti fe abamulwanyisa tetuli bannakyemalira kusinga ye. Bino byolaba entalo eziri mu bibiina by'obufuzi si Nuupu yokka kiva ku bintu bisatu: obwannaatagambwako, amalala ne Fugappi. Era bannabyabufuzi abakulembera ebibiina by'obufuzi banaamala okuzuula nti si be basinga obugezi naye bafunye mukisa kulembera mu lutabaalo tujja kutuuka ku kituluubirira. Nakugamba wano ekizibu kya NUP senga bampuliriza senga ekyo tekiriiwo. Mu bino ebiriwo leero abansinga ofunamu bali babiri be bakoze ekibiina leero ne General Museveni. Abakoze ekibiina leero bafunamu ki? Bagenda funamu ababaka ba paalamenti ate nga si tebakoze ekibiina. Nkugambye kwagala butayagala bajja funayo ababaka ba paalamenti kuba bonna si babi ngaani. Gwe bw'obeera ng'oli mulonzi ng'oli w'amazima oyinza obutalonda Kasajja Subi, Lulume Bayiga Saalongo ng'oli w'amazima ng'oli mulonzi. Bwana Kabuleta wamuwuliddeko President wa National Economic Empowerment for Dialogue namuwulira ng'agamba nti kyamujja mu alliance ya Hole Alliance. Okigambo Hole manyi kiki? Nkubuza ekibuzo ova mu constituency ova mu constituency soka olize kino nyanguyiza omulimu ova mu constituency. DP Buloko yennyini yafulumya ekiwandiiko kamwongereyo kano. DP Buloko yennyini waliwo abaami bafulumya ekiwandiiko nga bagamba nti bo bayimiriza mwami Mukaaku ne mwami Mabike n'abalala olw'ensimbi eziri wakati w'obuwumbi bonna ze bafuna okuva General Museveni. Byo tujja byogerako. Njagala tudde ku nsonga eri ya Kabuleta era ku nsonga ziyemu ya Honorable Kwizera. Ekyamugyeyo ne Hole Alliance okusaanawo sente ezaava wa General Museveni nezigenda wa Honorable Mukaaku n'abalala. Ebigambo bya Kabuleta Honorable Mukaaku kyali wange so ebigambo bya Kabuleta nze ebigambo nga bibiri bya Kabuleta njagala ntunuulire kyange ekigambo ekyange ova mu constituency kyogamba yagala wakanya ekyenyanja sinawakanya kintu kyonna nekye njagala okuwa gwokimanyi nti waliwo aba NRM nga bakutte kaadi ya NRM babbaasi nga bawangula constituency gye bali kati oŋŋamba otya nti agenda okugira mu kibiina ekipya mujja bulamu abawangula constituency dynamics mulimu abagija be tuba tutunuulira abawangudde tutunuulira mpangula gye bawanguddemu tutunuulira abalwangirirwa bw'oba oyogera ku nfuga ey'amateeka kitegeeza kituufu naye kyenjagala tegeeza bw'aba nga agamba nti tuli ku nfuga y'amateeka era demokrasi alina okubukala oteekeddwa n'okulaba abantu abawangula ife bawangula batya. Demokrasi yaki okimanyi nti Honorable Kyagulanyi yalangirira ddala bagenda okuvuganya kuba president yalangirira dda bagenda okuvuganya kuba president ka president wa Nuupu
Kimche kimugana. Naye nakiwulira. Wakiwulira kimugana. Oye demokrasia mu kola y'amateeka. Bwavayo n'alangira wandi government yavayo n'agamba. Linda mu yavayo wandi government yavayo n'agamba. Sagala muntu mulaye na kujja kwesimbawo. Simple anti kakati obuza abantu. Choka mone bokuza mwena ayita sole candidate. Atu wakirabyeko wa mupate. Anti oli wabalangire nezija kwa. No mulala asobola ne Joel asobola then bagenda mu kamyufu k'ekibiina. Wandi gambye mpuliriza katono. Wandi gambye ndiona ibo Kyagulanyi yagamba mu kibiina sagala omuntu n'omu. Manyi lwaki bagoba honorable Mpuuga mu NUP. Gombulira. Yabba sente. Baga bigana bukadde bitano. Yabbo bukadde bitano okiwakana. Gwe moderator nkiwakana. Nzize nkiwakanya. Anti gokiwakanya kwanga nawe. Senyo yafuna kamu kamu obukadde lusamba. Kyagulanyi bamuwa biliyoni musamba. Kujayo musamba. That is nonsense. Mpo budde wange nteese. Enkola ebankyamu omuntu ng'ateesa. N'oyagala omulemesa okuteesa mu budde bwe. Honorable Twaha njagala ngongedde. Honorable Twaha ine dakika mmeka. Oyine dakika bbiri. Mutumogedde endala emu. Njagala oteese. Kakati mu mbeera eyabuzaabuza eriwo n'ey'okwagala okwewaŋŋamya mu buyinza ng'okozesa okuziba abantu amaaso yeereese ebizibu bino byonna bye tulimu ng'abantu bo balwanirira okubeera ba leader of opposition bafuneyo akatono akajja naye n'ekyo kyanyiza Mpuuga mpa omukisa mmaleyo yali alwanirira kuba bamukyusa mpa omukisa mmaleyo ng'abantu balwanirira okubeera leader of opposition nga tebaagala kukwata ntebe nnene ya bukulembeze kyekireese obuzibu buno bwe tulimu ng'omuntu bw'abeera nga ye mukulembeze w'ekibiina ekikutte ekyokubiri ye alaba amatidde senga tunaatuuka ku ddaala ery'okukkiriziganya nti abali ku ludda oluvuganya mu bunafu bwo mu maanyi go tukkiriziganye tukolere wamu tufune pulezidenti avuganya tukole buli ekisoboka awangule tujja funa emirembe naye ebbanga lye tumala nga buli alina waatudde ng'afuna busente buva mu iPod alaba amatidde buli afuna waatudde ng'alina sente ziva mu babaka ba paalamenti akakadde alaba amatidde omuntu natabona mukisa babaka ba paalamenti kuleeta ndowooza zaabwe wawulidde omukulu nga yeemulugunya ani pulezidenti wa NUP babaka babaka ba paalamenti abo bagamba bamulekeredde naye be tubeera mu famire owo omukisa mukyala wo bw'omala oteekawo ez'akamesa alowooze ki kye muyinza okulya ate omukyala bw'abeera muntu mulamu amanyi n'okubuuza abaana nga bawummudde kiteyo twaliridde ku ki kyali kirungi naye gwe n'olowooza nti tulwanyisa obwannakimeeya bwa General Museveni nga tulina n'omukisa tusobola okujja ku pano wano ne tukubaganya ebirowoozo ne tugamba nti General Museveni wano wakoze ensobi pulezidenti wa NUP atalina yadde akasaale atalina yadde wokomanding nga tosobola kuwa abantu mwagano ng'olina n'abantu abayivu olina n'abantu abali mu ddaala erya diplomasi n'otabawa mwagano kati bwe tuba twewaza ekintu ekyo NUP efunye ekizibu nti mu mitendera gyayo gyeyina egy'abakulembeze 3 ogubadde ogw'enkizo ogumaze okugenda guliwa ebadde n'abantu ba biti 3 ebadde n'abantu abava mu DP block DP n'essuubi boyinza okuyita ba diplomasi seba diplomasi wa political dealers nebeera n'abantu bakireerese ababibbi abayayeyaye abali awo abasobola mwana nze nkuba mapere n'oluyina egwa beyasigazza nebeera n'abantu ba igwe abalabanga Kyagulanyi nga ye Katonda nga ye Ssaabasajja Kabaka taddibwamu ekyo ekizibu kye tufunye okubeera ng'omukulembeze agaanye okukkiriza okuwuliriza abo balowooza nti bayinza okuvuganya ku kifo kye buli wootya buli kisiikirize buli wootya muntu akuli mu maaso tosobola kufuna bukulembeze bulungi kyaliwoko Cambodia yalina omukulembeze nga muyita Pol Pot yajja nga mukulembeze mulungi onzika n'ekyo kyempunzika nakyo ng'omukulembeze oyo kyasinza okuteekako essira bya bulimi abantu ne bamwagala ne bamuwa amaanyi n'afuuka pulezidenti wa Cambodia be yakwata obuyinza n'atandika okutya buli asibye ettaayi buli ayambala ekkooti n'anyuma n'amukwata n'amusiba abalala n'abatta n'asiba bannaddiini n'atta bannaddiini n'atta abakulembeze b'ennono n'asiba abakulembeze b'ennono n'atta bannabyabufuzi abasigadde n'abasiba kati Kyagulanyi Ssentamu yefudde Pol Pot kyekizibu kye tugenda okufuna okubanga n'opu egenda kwabulukamu olubajjo beeti olabe nga abakulembeze ab'enkizo era ab'ensi bonna bagenze ekiyo ekimu kyo kigenze
bonna bagenda olw'okuba nti ye mukulembeze alowooza nti kasajja fuba naye ng'omukulembeze omulungi okkiriza okwetoowaza ne bolowooza nti bali wansiiwo n'obawuliriza si buli nsonga gy'oba oleese nti eba ntuufu ate si buli nsonga banno bano bolowooza nti bali wansiiwo gye baba baleese nti eba nkyamu. neyanziza kanfuna information eno nzire ku nsonga endala tunzike Honorable Twaha talina na moral authority kwogera ku nkola ya National Unity Platform kubanga si member waayo. Siri Munnayuganda okubeera Munnayuganda kimmala ng'alese endowooza ye ng'eya Munnayuganda naye endowooza ye NUP bukwakuliza ekyobufuula muntu nga ye Honorable Twaha era nayo gy'aleese yalunguuba kubanga one kankubuulireko kino kitegeere tulina abakulembeze mu National Unity Platform be balowooza nti bayise ba diplomats kyokka ate ffe ng'ekibiina bwe tugenda okwekkenenya nga babadde ba political dealers omubuuza wano ku kibuuzo nti Holy Alliance abakulu abo bonna gye babadde balimu yayabulukuse n'ekibiina kinneed ne kivaayo lwa ssente ebyo tayagala byanukula because is a beneficiary y'omu kubafuna ku bukunkumuko bwe General Museveni bwakola ki bwaleeta naye ebyo byonna bannayuganda babiraba kubanga ebyo byonna byayogedde ndi n'okuvoola n'okujeregerera abantu nti abakulembeze ba NUP mulimu badiplomasi nedda diplomasi yeebeerawo nga osobola okutambulira ku core values ekibiina ne principles z'ekibiina ekibiina bwe kiba kirina zero tolerance to corruption n'obubbi gwe weeyita Mathias Mpuga Nsamba n'okeera ku makya ompulira bulungi nnyo ne bakugyayo ku record ng'olina record manyi agenda kuleeta kasasiro we mu 1.7 billion naye bino ebintu byetwogera ekibiina ekizimbiddwa ku musingi ogw'abantu abamanyi n'abantu abayevu wabeerawo bwino njagala Honorable Twaha ne bannayuganda bali awo bategeere nti Honorable Mathias Mpuga tiyayimirizibwa mu kibiina ku mbeera y'okwegabanya omusimbi gwa ssente ez'omuwi w'omusolo ku bigambo. It was evident enough n'obukakafu gye buli ne ku Hansani ya Parliament kakati omukulu ono bw'atandika okujja wano n'atandika okuvvoola abakulembeze n'abalala nze nyina ekintu kye Moderator ne bannayuganda bajja kukiraba ekirungi nti obudde tuwina time will tell us no nze finito kigambo kya luguru kitegeeza oyaggwa kyaggwa finito tomanyi okujja nga tomanyi mumanya kanzija malirizawo enti sebo abannayuganda abalaba Fiki Media olwaleero baluteeke mu byafaayo bagenda kutegeera lwaki tubagamba nti Kyagulanyi tulina omukulembeze mu Uganda kati ka kibiriiti Katonda yamufukako amafuta ag'enjawulo okulaba abantu ng'abo ba political dealers ono bayita ba diplomats era ojja kulaba nkomewo ewa Honorable Twaha tunzike ensonga eyo tudde ku nsonga y'okujja kwa Alien Skin mu byobufuzi kitegeeza kityoke tudde ku nsonga ya Dr. Besigye Kampo Mulemu nzije Fiki Media. Neyanze Honorable Twaha wunzika eddakiika egi nsabole mejjisukka tudde ku nsonga enkulu. Omukulu atugambye nti ekibiina kyabwe kiri ku 0.00 ku buli bwenguzi. Zero tolerance. Tekikuliko naye mu kutandika kwakyo ne mu kugaba kaadi za NUP ye mwennyini gy'aliko bakulembeza tunda kaadi obwali buli bwanguzi kyali toyina bwino bakulembeza kuganza abaana bawala n'ebirala awo tukomye obwali buli bwanguzi yaleeta bintu bya mbozi za kumalwa ate nali manyi musajja omusaalongo ate namusira okkiririza mu mateeka ne mu kooti omusango ogwoyogera basebo ne banyabo ogwoyogerako basebo kyensaba kyensaba kiri kimu mumpulirize nze moderator mwagala kumpamba olya sene no bano gane wabira wano mulamuzi neyanzege njagadde ku nsonga endala abayimbi katutandise bala mu byobufuzi emabegako we nalaba omuyimbi Alien Skin bamuyita Mulwana nga bamusibye nalaba social media nendaba n'abayina enviiri barastaman era rasta mwewunyiza yakyazirina ati siri wafango okay nga bo bazisazeeko nekiraga nti waliwo omuyimbi asobola obba ne following n'abantu nga bamukkiririzaamu emabegako yaliko ne mu NUP ng'ogyewo entalo zino okujjawo bwe yavaayo nalaba abantu era ne poliisi yafuba nnyo okulaba nga tayita mu kibuga wakati nemuyisa bbali mpaka wuwe ayimbidde mu byobufuzi
Honorable Mathias Mpuuga wadde mabegako yayogerera nnyo abanywi b'enjaga n'abakozesa ebibajjako kati ndowooza akadde akalabye nti ate abeetaaga n'amusembeza era leero basayiniza empapula zibadde nga 2 tulaba basayininga era jjidde namusuuti okujja kwa Alien Skin mu byobufuzi wadde nga President Museveni nja muwa credit okuba nti yalemesa Alien Skin okwegatta ne Bobi Wine ekyo nja kimwebaza nawe okimanyi nti yamulemesa nawe ye ng'omukulembeze waliwo kye bayita okuzannya ekintu nga olaba senga okikkiriza kiyinza okuleetera obuzibu so ekyo nja kimwebaza ng'omukulembeze nti n'abalala bwe balina okukola ekyo kyolooza Rastaman weda kyagezaako okukola ki okunnyonnyola kitegeeza ki okuggyibwa kw'omukulu Alien Skin nga twalaba Honorable Kyagulanyi nga zze ne tulowooza tajja fuuka kyali nyina ebintu 3 byenjagala okutangaza mu nsonga eyo. 1 okusookera ddala oyogedde ku kintu kya Honorable Mpuuga kyayogeranga nti buli muntu yeetaaga okubeera nga sober 24 hours okuba nga osobola okulwanyisa toyina kukozesa bikujjako naye njagala kutegeeza nti Honorable Mpuuga oyo gwolaba naye alina ebimujjako Honorable Mpuuga naye alina ebimujjako nga ki ng'omuntu era nkakasa naye tabeera sober 24 hours nga bwagamba oba nga byagambanga tiwamuwulira nga bamukwatidde mu logi nemuka omusajja n'agamba nti bamukubye amasasi tewabiwulira mawulire kakati ye bakabasajja be bamuggyako kati njagala kujjirana ku kino ekyo kimu nkimaze ekyokubiri tudde ku kintu kino 1 Alien Skin ng'omuntu he is also becoming another useful idiot mu mbeera bwe ngamba useful idiot osobola okitegeera nti omuntu omusiru naye ng'agenda kukozesebwa listen nja kujja ngenda kutuukawo ekyokubiri Alien Skin talina whatsoever moral authority gyogamba nti muyimbi gosayininze nti oba nkugambe nti kati luyimba ki lwogamba olwa Alien Skin lwagenda okukuba oluvaayo olyawo okuba nti reflecting embeera y'abannayuganda it is okay okujja wankulukuka okujjulawo simply because omanyi music kankubuulire abayimbi bano bali mutegeera abasinga nti music w'omuntu alina okukozesebwa mu ngeri eri revolutionary oba etambuza message ninamu katono nkujjira kubanga abayimbi bangi tubalabyeko mu nsi ez'enjawulo world over Bob Marley wabalaba Lucky Dube baninga asobola okujja ne Uganda Lucky Dube n'akuba ekisaawe n'akijjuza naye ng'ayina ennyimba zagenda okuyisamu message era nga zirina impact gye zitadde ku bantu olwaleero kyova olaba nti Honorable Kyagulanyi politically toyina muyimbi g'osobola muteekako n'amusuula ne bw'obakuŋŋaanya akaganda bonna because ye yayimbanga music we ng'ali centered ku bulamu bw'abantu message ngeri centered ku bulamu bw'abantu ng'asobola okugamba mu by'obuyonjo nti luno limba lukubye lukuyigiriza obuyonjo ng'omuntu nakuba luno limba nga wula gavumenti nti waliwo kino ekinyigiriza abantu katono nnyo okugira kamalirize katono point nze situnuulidde ennyimba tunuulidde following ya muntu gy'ayina n'abantu engeri gye bakuyinako ku mutima wuliriza following yo ogikozesa mpuliriza sebo nkunyonyola osobola okukozesa following yo ompulira bulungi nnyo abantu ne bajja ne bakula ne banyumya muziko ne bavaawo ne batambula naye jjukira onaamuleese munnabyabufuzi ayagala omweyambisa kyova nkugamba nti Mpuuga if is not saagala kukyogera nti musiru but if is not stupid then talina ba political handlers balungi in this case gwoba ng'oli munnabyabufuzi ayagala kupulinga muntu towards election towards okuba nti munnabyabufuzi agula endowooza y'ebyobufuzi oleeta muyimbi akuba pate no one because oyo muyimbi ojja muleeta akube olinamu katono soko olinamu katono nkugire General Museveni kyova olaba uliriza General Museveni gwolaba nti naye uliriza General Museveni kamaliriza because interjecting General Museveni gwolaba kyova olaba naye bwe yatuuka ekiseera ng'alaba nti abayimbi okujja abantu ne babawuliriza music ne bagenda tekimala abakosa project yatubonga naawe abayimbi ne batandika okuteekamu byakoze olwo abantu bajja ne bawuliriza message nti aleese eddembe simanyi biki aleese we bityo kati gwe boleeta omuyimbi okujja ng'ogaa nti Alien Skin bamusayininze is going to
agenda kuteekawo ennyimba empya ku luno ng'awaana ekisinde ekyo ng'alaga n'ebintu ebirala ate waluteekako following ate kati following ya nti kyegenda okujja kiri kimu kankwage ekyokulabirako you know that Alien Skin ninamu katono nkumalirizeeyo because interjecting ogenda genda naye kankulage nti Alien Skin okumuleeta kati it is a bad political move twatagenda kuyamba kumalirayo nakino Adamu Mulwana omugenzi omumanyi toka kwa barabara yakubanga oluyimba lumu lwa Dr. Chiza Befi naye ng'ate lukola amakulu mangi nnyo mu kaseera kaka olusinga abayimbi kubanga hold on kubanga naye ne kakola ki ngera wajja ku crowds olwokuba nti akayimba kali centered ku mbeera eriwo ey'ebyobufuzi nga be kayambi ekyetaaza Alien Skin nyimba ze oba following anti following yo okujja naye nga tegenda gula kirowoozo kyo mu byobufuzi kiyamba ki oyo ye honorable kwezera kangende wa Rastaman Tibaga anja kwebaza abaliko all for life agame honorable kwezera oyogedde point baba oli mukulu we mbwe bali kubeerako linnya lingenze kagame thank you for this revolution okay mwe bali kubeeranga kwe muli ne Fik Media program ene ebeerawo olunaku luba lwakutaano ssaawa zibeera 11 ate ku YouTube ebeerawo naddala bagisanze ekikeerezi ebeerako lunaku luba lwa mukaaga ssaawa 11 zennyini ebeetandise okupremieringa Rastaman Tibaga njaga tunuulire Alien Skin abantu b'omu ghetto bamodolo gwe bwe tunuulira Honorable Kyagulanyi tunuulira gwe bwe tunuulira Alien Skin tunuulira gwe okuleetebwa kwa Alien Skin mu byobufuzi Honorable Mathias Mpoga ne following gy'ayina eyina kyegenda omwongerako neyanza naye ngenda saba Honorable Kwizera kwega nebo batakyatudde naye mu mutima gwe yakimenyewo okugamba someone like Alien Skin toba useful idiot kwega nebo batakyogedde naye kyakikyuse ku mutima okay kuba wino Bobi Wine nze nali mu Firebase manyi Bobi Wine omukadde gye yava ne Bobi Wine waali so katuyinza obutajajinga Alien Skin waali kati nawa gye tugenda secondly buli omu akimanyi Bobi Wine yava mu ghetto era ayogera ghetto naye tukkiriza nti Bobi Wine yafuluma mu ghetto takyali mu ghetto because ghetto mbeera tugeze neeyisayo ekitundu mwe bawangalira kwegamba eba mbeera naye okusinziira kati level Bobi Wine mwali kwega takyali wa ghetto oba otegera kyengezaako okwogera sigamba mbu tumugoba mu ghetto oba onfuna takyali level ya ghetto exactly nti ne bwekuba kulya takyali anga wa ghetto ne bwekuba kwambala ne bwekuba kutambula ne wawangalira si oli Bobi Wine wa kamoocha eri eya ghetto ono Bobi Wine weemagere ono Bobi Wine principal ne kamoocha bwe tugendayo wali headquarters wali kusemako Kiro Plaza office is another style oba otegedde logic so kati kikyengezaako okugamba njagala nze ngera kyogera luno olunaku ndeeza naffe tujja dujjukira Alien Skin kazze tukkirize tugaane taze nga muyimbi babayita ba influencer comment gye batadde kuno ng'ogyeko onaga iserwanga Shafika ngambye omubbi w'essimu akwataganye n'omubbi w'ebitaano ngenda mu so kati waliwo batuyita ba influencers mu community ti omuntu oyinza obutamuleeta lwakuba nti baaga ayogera nnyo naye ayina abamufollowinga nomata oba akola biki oba yeekolera ki abantu abamu kibayinza okwerabira naddala abantu abatuuze abayimbi abawagizi ba Nuupu abamu nti abaana b'omu ghetto ono baakola akalulu kanene ku lwa principal 220 actually si ne ku lwa Nuupu 220 including me Mayor Matovu wa division ze natulanga naye Mayor Matovu kansala Muteesa Asira tutuula aba nenjaga tudde ku Alien Skin kiki kyengezaako okugamba there was a value waliwo omugaso gw'omuntu ono w'omuki not because yali muyimbi not because yali wakabi nga omulaba naye yayina abantu ye basobola okuinfluence ne babaako omulimu gwe bamukolera ono ayina ekigambo statement yegire simanyi kwe buli omu yamanyi wayogera yabayiseeyo baba woyo nyiza okuba gundi oluyi kati ze sagala kitwala nti abo abantu bafu kuba abo abantu be baffe nze ebbaga bwe nkumye maaso nga soogedde oyinza ogamba ndi mu BC londa kiki niwe ntandika okwennyonnyola gani na votability nendaga ndi njagenda okunnyonnyola ebintu byange wamma I need this guy maybe anondere nkugayize naba coordinator abanga 10 aga ate buli coordinator ayine 10 kize bantu bange ebikumi ebi
bali ku my word kyengamba w'ensonga yebakwata niwe mbasoogedde tojja kimanya so kati Alien Skin bwe bamukwata bamuteeka mu kukomera Die Hard gye baalaga nze njagala tutunuulire abayuuti b'omu getters tebali ku Alien Skin muyimbi bali ku Alien Skin ow'omu ghetto ow'omu ghetto okuba waliyo omuntu naye ebyadda ataluliriza si nnyo wa muziki muyiri byakola bibye naye nga mulumi wakakola nga kimwagaza Alien Skin kikyengezaako ga nti Alien Skin ekimuleseza on board kulwanyisa Bobi Wine mu ghetto kulwanyisa Principal mu ghetto ate ng'omulimu ajja gukola kubanga eby'omu ghetto kagame mu ghetto mwana tutebaagala wakabi mu ghetto alina next owakabi gwe n'omusuubiza busuubiza ngenda kuba naafuna essuubi nti kati ye ggwe ng'alippira kati njagala onzikena kino enkwatagana ya Honorable Mathias Mpuuga ejjawa na Alien Skin gwagamba nti yakoowa abantu atamala Alien Skin bamuleese mukozesa kugoba Principal mu ghetto nze kye nagambye ono akyuse ekigambo kikyayise useful idiot because no nti kiba kimukolera nedda lindako omusajja ono kamuwe ekyokulabirako conclusively kamuwe ekyokulabirako singa fiki nkutwala ewange nenkuwa omulimu onnongooseza engatto zange nenkusasula ssente ayo efuulu bwe nkutwala ozibukula ettoyi yange oginuune nenkusasula ayo efuulu bwe nkuhayalinga onkubire campaign mu Get and I Pay You ayo an idiot tuleme soka ku disgracing kuyisa mu bantu maaso tukimanye nti nga gwe wayogedde Museveni hires abayimbi abamu kanso n'akitereeza nti abasoso ne bamuyimbira ne concept ye oba content ye tukkirize nti waliyo ne Alien Skin asobola owayinga yeerumira nkoola ye nagamba namala senior 6 nno singa nkwata milioni zange 2 oba 3 nengenda ku electoral commission nange nsobola okujjayo empapula z'obwa president nze nina ekigaali kyange kati oli naga nedde agamaanyi g'ekigaali kyeze genjagala nkolere nasasulwa omusajja that person is not an idiot or is not a fool era kye naliwunse nakyo njagala twongere otuteeka osiiga ekifaananyi ddala abantu abali mu NUP si buli atakola naawe nti abeera mubi mulimu abalungi okay Rastaman obudde bungezeeko ekikumpesa obudde oluusi obungi oli mupya mu kintu kyaffe so njagala information katono okutwala n'amaliriza oyagala no asobola ogireyisinga sina ngende ku nebotwala kansooke ntangazeemu mbeera calculative ebiseera ebisinga mu bigambo byenkozesa Rastaman akinzijiddeyo bulungi nti olwaleero Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tasasudde Alien Skin kujja kumunoonyeza kalulu mu ghetto asasudde Alien Skin kujja kulwanyisa Kyagulanyi muki inamu hold on katono nnyo kanzije tewali tabu kati nzija njagala kubuuza Rastaman n'abatuuliza bonna Kyagulanyi ebintu bya representinga byebyo bennyini ebyeyamba ghetto okuvaayo oba nedda bwabanga bya representinga because I think Kyagulanyi ne NUP at large kyetukola kwe kulaba nga tusitula embeera za ghetto ng'omuntu ali mu ghetto teyeetaga kubanga waliwo amanyi okufuna eddagala mu ddwaliro ng'omuntu ali mu ghetto tebajja kumukwata bamuteeke ku poliisi olw'okuba bamwagalako enguzi that is what we represent if there is someone who calls himself a ghetto youth and is being paid to undermine that then he qualifies to be a big useful idiot. Rastaman yes sir njagala okimunzike anti kyonna kyekiri kati kasooka enziremu mugamba nempedda kikeemu kuba oweerya buli atakukolera tulowooza nti musibe oba buli atakuwagira taba musibe ekyo njagala asooka akifune yengayo omanyi sikaka muntu twala kyembanjogera meaning that oba Alien Skin is paid oba is not paid against principle basooke bakkirize Alien Skin has his own decision yasobola okukola nga bw'okitandise nti bw'aba Alien Skin azze mu ghetto agobeyo principle akalwaina gwakanoonyezaayo ekibuuzo kibadde bwekiti kyebakubuuza nupu bya representinga ghetto tekyali representinga ghetto tekya oluganda olumanyi bulungi tekyali representinga ghetto awo wennyini yes kansooke mpumulemu otubira kye representinga ghetto tugende wa Honorable Twa kampumulemu nzije naye nga abali Anything Media. Techa representing NUP. Sorry, NUP. Techa representing a ghetto. Techa representing a ghetto. Chimpe mudachiike mu yoka.
ekisooka nze njagala mbulyo any outreach project oba any program neweera mindset program neweera any program nupu gyeyina strategic program ng'einvolvinga abantu b'omu ghetto. Ekisooka one kanji musomese one ekisookera ddala we opened up a school leadership program. Point of clarification. Katono nnyo kamalirize ebisuka omungi nebinemu kugifuna kimu kyokka kyokka ekyo. We opened up a school leadership program. Omulimu ogusookera ddala was to change the mindset. In fact ovola ne bali bagulawo okusoma okwo one kwalinga kwabwerera ate ekyokubiri nga kugenda kubeera mu nnimi enzaalirwa ne zisoboka buli muntu kusooka kutereza mindset. akansanyusa okamanyi zini musajja wa data evaluation fik tosobola teekera abantu botamanyi bebakwatako tosobola teekera bw'oteeka all school agise learning school of what leadership what my friend mu ghetto tusula njala zenna kumanya nejja ntya mbwavu bakiyita human resource management mu ghetto abaana bali kubikuba bafa tuyina ba nobles ba 6 workers in ghetto. Njagala evaluation challenge nga program zikwata ku muntu. Bobi Wine omukadde yayinanga zi washing bay. Bobi Wine omukadde yayinanga zi birombe bya bloka. Bobi Wine omukadde yayinanga music empire. Bobi Wine omukadde yayinanga Firebase could empowering programs ezabaki. Sagala ompe ekintu nga tekikuuka ku muntu wa ghetto oli owa bulijjo. Oba tukwatagana. Zenjagala ngambi ekisinga obukulu tuyina ebizibu biba byanjawulo. Waliwo group eyinza okuba nga ekyaddala yeetaaga okusoma. Era munnaye tugenda tusoma tutegeere obukulembeze naye ffenna mu ghetto tetwagala na bukulembeze just imagine. Mwagala kwebaddewo muti. Kuva level eno paka kudda ku level ndala. Mugenda otuuka kwagala kirimi nga mwine emoto. Exactly nkoye konko ebintu bibiri ebyemmaliza naye ebintu ekintu kiriwo kiri kimu actually kankireete bwenti. Omuntu omu waliwo interest cash crops ozimanyi. Cash crops ozimanyi mu ghetto tulina interest ku mayirungi n'enjaga obadde okimanyi si mubiri oba bikozesa naye omanyi abantu abasurvivingira ku bintu ebyo kutunda na kukola ki right kati ate ojjukira gye bayita emmwanyi kati ku byombi ki ekyasinga okukaayanibwa including the group of Nope mwanyi lwaki ku byombi ghetto ebasinga kuba na interest ki ku mwanyi n'ebiri ebisurvivingibwako someone asobola n'okuweerera abaana ng'okimanyi awedde ku Kuga which interest does I mean abantu aba nupu je balina ku muntu wa ghetto do they first make a data oba bakola kyebaagala Rastaman Tibag ne yanziza ne yazege onaliko kuzira njakudda Rasta yetaga anyenda kudda mu abamanyi ngeze wa honorable twa ndi ku nsonga ya okujja kwa Lienskin Bobi Wine yajja ne mutunulira kyamuli kati yafuuka ensonga alien skin nga 21 mwezi gw'omukaga yali Masaka yaliyo era bayire buli omwagamba ye yakyamula Masaka kyali kiganye kakati njagala tandikira kino kitegeeza nti honorable Masias Mpugo w'ekitiibwa amanyi okukuuma emikwano nempe ddoboozi wakati mu kukuuma emikwano amanyi nti buli muntu mu bunafu bwe mu maanyi ge mu bubi bwe mu bulungi bwe mu bumpi bwe mu buwanvu asobola okuba n'omugaso ekyo kye nagambye wali senga tusobola okukkiriza okwetoowaza tukozese buli omu senga tuli wala nga tunaba kukyawa alien skin soka weebuuza ntoolako ki era ngattako ki nze ndi musajja mufumbo ate oli Ssaalongo nga tunaba kugenda ku baana kitegeeza nnyina obululu bubiri sinagenda na ku mukwano gwange sinagenda ku muntu ampagira nze nina obululu bumeka benkuvaako obululu tobuyina alien skin tusooka otunulya eggaali ye yokka eggaali eyiye ate nga bamukkiririzaamu totunuulya abawagizi tunuulira ggaali ye y'abantu bameka abawagizi bakyabayina babayina wano mu nsi teri atayinaayo bamwagala oba mulya atya oba mulungi atya aba abalina amalala Nopu geeyina n'abawagizi baayo naddala abo abali ku kaweefu bo okukuuma bukkaali be bagenda ogisuula buli wooliraba ekintu nga kizze njagala nnyo tufunule kino asaagala nnyo munyige honorable okuzira mu yekka mu nsonga njaga tunuulire kino Nopu si eyokka eri mu opposition oba kiraba
okutunulira kwa Nuupu bano okugamba nti buli omu ng'agamba Honorable Kyagulanyi buli omu kino kiba kiraga nti ebine birala byavaawo nti obanga omuntu tasobola kuteeka lunwe mu Nandala Mafaabi tagenda kwogera ku Patrick Oboya mu Riyadh buno obudde Dr. Besigye ali mu kkomera oba kiraba DP weeri Jema weeziri tuno tugambe nti principal w'amaanyi ani akulembera opposition leero ebweru opposition agikulembera oba omwagala oba tomwagala ye gavumenti ey'okubiri oba ye alternative ya so muyina mulwanyisa nga si kumulwanyisa bino bye tukola bimuyambako senga abadde asobola okuwuliriza kutegeera bino bimuyambako kuwuliriza ategeere ekyo kirina okukolebwa n'okugenda mu maaso tekitegeeza nti omuntu gw'otayagala talina kirungi ali emisikini olutalo lwe baamusaako okumukuba omukkakkanya ate be baamuwa amaanyi bw'obanga ddala oli ku mulamu gwa kukwata buyinza toyinza kuŋŋa nti osobola okugenda nti ogenze wa Ssaabasumba kuwaabira muntu baalina omukyala asukkamu omu nga naawe wennyini omanyiddwa kati oba ovudde ku mulamu omunene olwayo kiki twalibadde tukola nga ab'opposition ffenna kwe kukkiriza nti Honorable Masias Mpugo ow'ekitiibwa tumukozesa atukwatire Buganda nze nno saagala giyita region institution olidde Kyagulanyi yakwatira Buganda tayina Buganda ayina institution ya Buganda ya Mpuga Kyagulanyi talina stake in Buganda Honorable Kwezera Kampulizo Honorable Twa ati mubuze njadde mubuuza naye kasike because he's misguiding people. It's fine. Is Mpuga the owner of Buganda? Honorable genda maaso yogera ku w'ekitiibwa enganga bereekaana waggulu tefuuka kabaka wabinyonyi oyinza okulaba akasajja ako nga katono ng'Omuganda bwe yagamba nti akasajja akatono okanyomera eri mitala wanga bw'omala okukwata n'omanya nti ebusoga ani aliyo nti Bijirwa ono yadde mubi naye nsobola omukozesa n'ankungira nidde Bijirwa n'otatunuulira kaluya weenaaleemu ate ngaali mu oke kaye wayiswa nga yalwedde akugamba ajja kawempe nga tasobola nalwanira abantu b'ebusoga nti ebikajjo mutubba oyinayo ne Swengere kale yalikozesezza Swengere ate Swengere yewanjawuloko ku ono gw'ogamba kati tugende ku Swengere nkugambye Bijirwa gwoyo muleete ate Bijirwa lwaki mutadde ebbali nti baali mu kukwatagana lwaki gwe omussa ebbali nga nze gwendeese bangamba bamusanga ne gundi mu bukulembeze si buli gw'otambula naye nti uba bukkaanya naye Jeno Kayindo tafiire atera okugugulana ne Jeno Museveni era yagugulanako ne Jeno Kainerugaba si minisita gw'ogenda kukwata otya obuyinza nga buli muntu gw'olowooza nti awakanyizza ky'olowooza oyina mukuba afulume si batu be balwanirira okukwata eggwanga bw'oba waddikwata oyina okwetowaza oyina okwagala nnyo abo abakukyerejinga kyekisobola okukulaga nti oli mukulembeze era osobola okwesigibwa naye bw'olowooza nti nze Bobi Wine yava mu ghetto nga buli muntu akimanyi nti ono omwana alien skin n'olwaleero byalya byanywa batambula nabo byayimba byonna bya ghetto bw'oba oyagala kwerabira kankujjukize senga Kyagulanyi abadde akyali wa ghetto bwe baamukuba kana katiya gaasi walabye abaana ba ghetto baaliwa bw'oba weerabidde jjukira wa alien skin ku kkooti ogutali mulundi gumu abaana ba ghetto baakulaze nti weetuli n'atasobola kujja ku kkooti n'akulaga nti akiri asobola okugula t-shirt n'akulaga nti akiri asobola okugenda mu saaluuni n'ajjako enviri zaakumidde emyaka 7 oba 10 Mpuga taleeta alien skin saagala mulowooze nti buli kintu ekirabika tunaakirabisanga bulabisa maaso njagala nsembeyo ne kano abantu ba Uganda abantu b'omu Buganda mukozese ebintu Katonda bye yabawa okusingira ddala ku mutwe bw'oba oyina amaaso gakozese olabe bw'oba oyina ennyindo gikozese owunyirize bw'oba oyina amatu gakozese owulirize bw'oba oyina emimwa
kozese oyogere wabula kozesa nnyo obwongo okola ebyo byonna ne bannaffe bano bakozesa mimo ne baleekana ne bavuma abantu ebintu byamakulu tubeerawo buli nnaku ba lwakutaano saa zibeera 11 nga twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi eziri mu ggwanga Uganda wano ku Fit Media. Mwebale tugoberera, mwebale kubeera nga kwemuli. Waliwo agambye bamuyita All for Life abuuza Rasta Alien Skin enjogera ye sibitegedde oba agamba enjogera eringa eri Principal Bob sikitegeera simanyi oba mumusobola kinterereza mwami All for Life ali abuuza Rasta nateka okukoma Alien Skin enjogera ye oba eringa ya Principal sikitegeedde honorable Kizira diremao atubulire okudamu nawe chabade ategeza tulabe njagala nku information Rasta tumalirize buli omu information tuwonzika moderator njagala kusooka kwanukula ku nsonga nga 2 mu dakiika 2 zigenda kuba dakiika emu ya esooka ya muganda wange Rasta Tibag jagambyeko nti Nuupu yateekawo amaanyi ku mwanyi, Nuupu yateekawo maanyi ku mayirungi. Era tunulira baggeto kiki omanye ekizibu ekiriwo kiriwo ekiti era kyekizibu. In fact Rasta ono yeetaaga bwetaazi kubeera na information bulungi nnyo ategeere ebintu ebitambula. Amayirungi tetuganye amayirungi mu Kenya olwaleero ye cash crop esinga tugite cash crop kale katugite cash crop ye cash crop esinga okuyingiza sente mu Kenya Somalia ne mu Somalia ne walala one because government omanyi kintu kisibira ddala ku police government oya bulungi nnyo yakiregalizinga era netandika n'okuteekawo funds eri abantu abalima amayirungi mulina mukwano gwange muganda wange Christine atera n'otulaba okwo ali Nairobi muendayo gyafumbirwa mwanyinaze naye omulimu gwakola gwa kulima amayirungi ne bawe mu police mu Kenya naye akeera ye omukazi mulimu gwakola kugafukiira kugatunda because it is a policy by government. However olwaleero Rasta njagala okolimira nnyo government ya Museveni ate okolimira nnyo n'empuuga n'Alien Skin kuba yebalemezawo government ya Museveni eyagaana okuteekawo policy esobola okulegalizinga amayirungi mu Uganda gasobola otuuka mu ghetto. Kyagulanyi niyo yandibadde ayagala nnyo kubanga ogwo mulimu ffenna tugumanyi buti abantu babeerawo naye policy ya government towards okulima amayirungi n'ogatunda what is it ewe esooka ekyokubiri kati nziramu honorable Twa honorable Twa ayogedde bigambo bingi ayogedde bigambo bingi nnyo ekisooka ng'agamba nti national unity platform waliwo bwanakyemalira n'ebirala one ono bwagamba bwanakyemalira essaawa zino abantu nga mpuga abavaayo honorable Kyagulanyi gwayita nakyemalira yabatadde ku mbeera yonna gye baliko ompulira bulungi nnyo yakutte empuga mwe abaganda bano abaganda balinga mu FDC ne mu DP be batalabanga muyadde n'obusobozi itizoke kabaka yamulaba namuwa obuvunaanyizibwa n'ebirala naye njagala kutegeeza nti mpuga abadde mu byobufuzi nga ne Nuupu tenajja nga bano tebamulaba mu busobozi naawe baseggona otegeera Kyagulanyi bagamba nti talina demokrasi tayagaliza takola ki bw'atyo olwaleero twakulaga nti olwaleero Kyagulanyi yeetaaga nnyo bijjirwa mu Busoga naye nga bigira gagamba it is on several occasions ng'alabirwako mu scandals ez'enguzi kakati national unity platform ekibiina kyonna ekinaakula njagala nkikubuulire era kyova olaba Dr. Besigye n'abadde ndaba akatambi akamu akalaga kwe yasinzira okwawukana ne NRM ng'ebintu bye baateesanga ne 10 points programs ze baayina nga bava mu nsiko olwaddayo bati ne badeviating nga ne babivaako bwe bati Besigye n'akwata wano n'agamba nze Museveni bye twateesa si bye bino ntandise wano kati Twaho ono njagala mutegeeza kamalirize na kano sewo moderator katono nnyo njagala mutegeeza Honorable Twaha nti ffe nga national unity platform twagala kusooka kugoba badiikula ne babuloka abali mu byobufuzi era njagala kwebaza Honorable Kyagulanyi kuba abatulaze kakati bannayuganda bajja kutunula bajja kulonda in fact ojja kulaba nga bannayuganda bo batandise okulondera ddala okulembeze obutunulira nga tumaze okwejjamu egyo emisege njagala oyogere ku nsonga eyo omuzungu agamba never judge a book by its cover omuntu oluusi kyakuiri mwana ezimu zibanga byakulabirako badde kyakulako nti amaanyi agaali ku mmwanyi sige amaanyi agaali ku mayirungi n'ebyo bifaanana second nza was informed nti government etteeka yaliisa but minus policy but he judged me before tugeze yaisa teeka I mean regulations za mira n'enjayi regulations
ne fines yateekawo just in case simanyi weetaaga regularize I know what happened. Naye nze my concern is gulabye kyekintu kiri ku muntu wa ghetto ligwe ngamba nti asula n'enjala tugeze. Byonna baateekawo regulations government oba yaziteekawo simanya yayisa what nga una wagambe nti yagaana oteekawo is just a mere policy. Bwe bati nze sigenda nnyigira government. Nze njagala n'abo opposition and I'm not even talking about principle ba NUP. I'm talking about opposition. Bampuga bonna. Bonna tine gye bayita minority report. Nze njagala ebeerewo nga mmwe abatono mwagamba bwe muti. Oba otegedde ensonga eyo. So kiri kibadde just by the way nekyo njagala omuga nti etteeka namanya bye baayisa era nkimanyi gundi teriiwo. Neyanziza waliwo naakugambye nti wamma omumwa gwo nkozesezza bulungi ebigambo byogedde. Neyanziza wanagambye nti I'm introducing the people of Uganda, our next president after 2026 elections, His Excellency Robert Kyagulanyi. Okay, ngamalirize naawe. Wozika ku nsonga gye tubaddeko. Ebbanga lye tumala nga tulowoozesa abantu tubalwanirira nabba mu bayamba. Naye nga tufiiriza bafiirize. Kyekizibu kye tugenda okusanga wano oba kye tusanze wano mu Uganda. Bannabyabufuzi ba Uganda bavaayo kuba enduulu n'okuleekaana ku kaseera akasembayo oluvannyuma lw'okuba nga bo bamaze okusika omusimbi mu tteeka eryo. Be bamala okusika omusimbi ne bajja ne baleekaana nnyo ne beefuula abatuyamba naye ng'ebyo ebyali badde eby'omugaso okutuyamba ffe nga bannansi basirise. Neyanziza njagala tuwuzika ne Dr. Besigye obudde bungenzeeko mulemuko okay kampo mulemu katono nzije n'ensonga ya Dr. Kanukiza Besigye abali ku